Tuggussa Enssonga. Njagala brother SB4. Ate saanukula. Yes sebo. Kati munanga nga nkugobera ki brother SB4. Sebo nga nkugobera ki Allah. My dear friend. Nga nkugobera ki bafanizi benyina abangi. Abanjagala ngaki. Oh, mukama. Mr. Swale. Asante sana sa. Aifurahi sana. Tumupa hii tumupa mguu. Tumupa mguu ya kuku. Hii kubwa. Mungu alikubadaye sana. Mama, jangu tumale okulya ku kyejjulo kino. Brother Swalo koko. Brother Swalo nkoko munange yankimpeereza. Wala bota blessed. Nazira bwa. Otya, olingiza abakazi. Wanje? Olingiza abakazi. Sibalingiza. Nazira banga ziyisemu ziti. Ziyisemu ziti zikukunadde. Nga ziringa spiya. Egenda okufumita omuntu. Mugenderi, muli babbi. Njabalya nammwe. Nga bwe munnammwe. Nammwe njabalya. Amanya Enssonga Habat omu ku badirekita ba Big Clara H Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutaanu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba Big Clara H Property Services twalese estate empya ku $7.5 ekyapa kya mu ngalo empambire ku $7.5 ekyapa kya mu ngalo okuva ku kkubo kilomita 2 amazzi amasannyalaze byonna weebiri jangu weefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okuba ng'owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Tebali ku team. Tebali ku team. Amo kanoni wabango juguza fenga team. Abakola ki? Amma Charles. Brother woman. Olaba otawo ufenga ngogola wali yajjako n'omutwe. Charles Senfuka kamu nze konkubidde yenkofiira konsabulidde yenkofiira oli mukola ki? You are looking after your piggers. Piglets or piggers? They are now piggers. They have grown enough. Are they grown enough? Now they are growing enough. So anytime from now? Anytime from now. Hey. They was very younger. Mm. But now, God blesses. Now they are growing enough. Kati kanongenda kola wote.
Nsanyusa okulaba. Wankyawa nnyo. Sikukyawa. Nkwagala nnyo. Onjagala? Gwe wankyawa. Obuze. Ekiseera kiwanvu nga tolabika. Ebiseera biwanvu nga tolabika. Oli mukulunda? Yes. I'm picking my piglets. Yes, I'm keeping my piglets. Omwana nga tosembedde. Blaza omwana yakukyawa. Mister, you purchase me. My brother Umaru. Yeah, you purchase me. Yangamba mbu wamunyiiza mbu takyala kusemberawo oli. Ate lwaki? Uyo brother asembedde. Sema Mr. Umaru. Yes? Where? Near Leicester. With these things, these animals. Charles, twala byange. These animals, what you say? Twala byange. Yangamba. These animals. We are fearing these animals. They are not going to eat you. Charles, soko ofa kunze. Yangamba. Brother Umar, they are not going to eat you. And this level. Wanji Mr. SB4. Yangamba. Tasobola kusemberera. Because of what? Mbwa waba wamukola chimbu yakunyigira. Mbwa yakunyigira. Brother Umar. Okumanya kituufu. Tasobola kusembera wano yadde. What happened now? What happened, Mr. Umar? Brother Umar. What happened? So you purchased me. Amazogabula. So you are fearing these animals. Those piglets. Don't fear. Mr. SB4, do you watch those things, those animals? Yeah? You watch them. Those ones are very youngest. Now they have grown. Now they have grown. Yeah? You win money. Yeah, they are growing up. But I was like to make a program to construction another fence here. But this one is small. This one is small. I am telling you. And you buy the youngest pigs too, and you construct here. By the way, yeah? Where can I buy it? Yeah? From there, at me downwards, at me, Mr. Maguru. It's for farmers. Mr. Maguru's place. It's for farmers. You buy it too, and you construct a fence like this one. Yeah? Afterwards, after construct, then you pay the money, and you bring the youngest pigs. I'm going to buy. And the same time, and you bring a sack of maize brounder. Give me like 2 weeks. Yeah. And you bring a sack. I will first talk to Umaru. And you plan and to Brother buy. Kamadi. Yeah. And you plan to buy a sack of maize brounder. And I'm telling you. Let me first talk to Manager Umaru and Brother Kamadi. If they agree, I will buy. And you feed up. So when you construct here a fence like this one, because this one is smaller. It is not enough. Can you Yes. I have already finished to provide. Okay, come on, we go. Yes, let us go. I have finished to provide. Mr. Izepi, welcome, sir. I'm very glad to see you. I have taken so long time since. Yeah, but you have purchased me. Mr. Umaru. I mean, Mr. Izepi. Brother Izepi. You have purchased me. Why? Yeah, you have purchased me. Why is the reason? You tell me. You have purchased me. You like me? No, so much. Okay, let us go. Let us get home. Because I'm still alive. Yeah. Because this in this area. Yes, when I die, so you have to dig here, yeah, a grave, and then you take the place to bury me here. Yes, when I die, for the time being, when I die, yes, when I die, when God decide me to die out, so you have when you are ready, you will come here, and then you plan. My place where I'm going to the place where I'm going to take the place to bury me. Okay, come we go. Yes, to the burial place here. Yes, Charles, because you are still alive. But when God decided when I die out, so you are the one you will plan my grave. Yes, my grave where I'm going to where it is going to take a place. Yes, Wanji, to take a place. Yes, the burial place. Wanji Sebo. Hey, madam,
Welcome, madam. I'm very glad to see you. Okay, madam. Yeah, yes? Yes? Okay. But you first come close me. Charlie, sija kugende. You are feeling? Yeah, you come closer. Come closer. And you give me a hug. Oyo no mugenyi wo. This one. I'm very glad to meet you. I am very glad to meet you. I'm also glad. How are you? I'm okay. Are you okay? I'm very glad to see you, madam. I'm also Welcome. Thank you. There is a time I was talking with you. Yeah? On the phone. When we are going to take place at Namitiana. She's your number one fan. The burial place. When we went for the burial place at Mitiana with that man. Are you the one who was talking for me? I'm the one. Oh, you are the one? Yeah, it was the one, madam. Yeah, at Mitiana when we went to take the burial place. For my grandmother, for produce my mommy. Now she's dead. For you a gift. Now she's dead. The grandmother for my mom, that woman. But her mother, she died. So that day, when we was calling, when I was talking with you, so I was with that man, Mr. SB4. I was talking with you. Yes, on the phone. Yes, and then you have taken the video. What? Come we go. Yeah? It was a video. What? Video coverage. With video coverage. Yeah, are you the one? I'm very glad to see you, madam. How is the situation, madam? The situation is good. The situation is good. I also want to get those animals. Where? To get those ones. Those animals. Yeah. Those piggeries. Do you like? Yeah, I like. Hey, what religious are you belong? Me. Hey, it is the religious. Yeah? The religion. Hey, the religious. Yes, the religion. Hey, what religion are you belong? Protestant. Protestant. Hey, Protestant religion. Hey, and myself, I am born again. Hey, yes. You're born again. I am born again. Now, have you married? Me? I never. But I am looking for. Hey, I want to get someone. Now, what do you think about me? I'm looking for someone. They're ready to marry. Yes. I want to marry a very beautiful. I want a very beautiful woman. I'm not beautiful. No, you are very, very beautiful. I want a very beautiful woman like you. Like me? Yes, because you are a very beautiful woman. Oh. How do you say? Let's connect. Yeah? Let's connect. Hey, let us connect. Yeah, actually you do. I have already prefer you. Yes. You tell. Yes, I have already prefer you because I love you so much. Because the last time when we went to the burial place, I was looking very carefully on the phone. And you saw me? And I saw you. On the video coverage. Yes, I saw you. But now it is very much. Yes. Now I am seeing you physically, isn't it? Okay. Physically. So let me first go and stand there. Here. Yes, I am ready. I'm ready. Like this? Like that. I am a man of the season. Do you know me? No. I call it Charles S. Yes, a TikToker man. I call it Charles S. I existing here in Katikam. Anytime. Okay, I'll be finding you here. So where am I going to stay with you when I come? Yes, there. I have my residence. From here, it is a very short distance. From this is my mom's residence. Okay. That woman. Okay. That woman. Kale tula. Ono mugenyi wo. I'm very glad to see you, my brother. Ati muleke. I'm blessed. Yes, blessed. Oyo mugenyi wo. Yes, brother SB4. Asazeewo lero lunch tugenda gira naawe ala atwetikidde. I am very glad to see you, madam. Wali awuliddeko ku kikoko kyewandegeyeeyayo okuva mukulu swale enkoko. Enkofira gikole bwoti. Yes, sebo. Brother SB4 7 take it. Gikole bwoti. Gikole bwenti. Yes, sebo, brother SB4. Kakati SB4. Omukyalo oyo alodde nga asaba appointment. Tujje tukukyalireko. Tulyeko naawe enkoko nange nno nesu nagiryako mulundi gumu. Nesu ng'okuddamu ogirya. So tugenda kulya.
nga bwe tunyumya Sebo brother SB4 data tujje nga naye ng'obulamu bulungi obulamu bubadde bwetyo musafaringa gundi alusaazi esinga okunsafari nga zintawanya naye nga nafulako ku ddagala nagulako ku ddagala liri otambula nalyo lirikumbira ku gwamu naligula omutwalo gumu n'ekitundu kati habo waliwo omusajja ajja wano ng'alitembeeya n'alinguza omutwalo gumu n'ekitundu olina nabununyi nedda sebo fumba amazzi ne gamala okwesera ne gatokola bulungi ng'agakyayi kati afterwards we gamala okwesera n'ogayujjako n'ogateeka wansi n'okwata spoon naye nga bikyali awo kiri kitya ekintu kiri fiiti kyekyo kimadamu kyekiri kye nalaba ku simu lwetwali mu kuziika sagala kijja kwetera ebyokulya kiri kitya bannange ekintu kiri beautifuula kyana kiri beautifuula lwetwali mutiyana kyogamba mu kuziika jjajja yono wate nga twasibidde mu bumu emu nakyo tosibawaka alimba gundi zange ozimanyi gundi zange ozimanyi history zange ozimanyi zaali zitya zinyumye nga naye akuwulira. Yes, we have traveling for so long time with you, brother SB4. There, when we went to bury our friend lady Asia. Yeah, so I have shown. Yeah? Yes. Me, I wasn't there. Yeah, you were. Maybe when we went to bury our friend Asia. There at where? That place called what? I don't remember. Masaka. Zenali Mpunze. Kalisizo. How was it? Nakasoga. It was Kalisizo and Nakasoga. We went to bury. You remember very well. Yeah, for the burial place. How was it? Our friend Asia. Me, I was. So, I have already shown you because that I'm a man and a half. What did Dagala do? Dagala Sebo, Terina Buzebu. Terina Buzebu. Sebo. I have shown you. Yeah? Because I show you that I am a man and a half. I had what to see you. Then very active. Then very active. You don't matter. I want to Bagama na young. Bakuzarawa. Bachibanzarawa. Bakuzarawa. Babuzi by the way. So called about to meet account about TikTok. Abadde bakubanja bakubaza Chelsea abulirawa. Chelsea abulirawa. Bafanizi banange mwena ba TikTok. Bafanizi banno. Bafanizi banange mwena aba TikTok mbagala nnyo. Era sibeera biranga. Weewaawo Mukama yaleeta ekizibu. Mukwano gwaffe Asia n'atuvaako. Naye sibeera biranga era mbagala nnyo. Zipu yabadde ki? Zipu eneriko ekizibu. Yafa. Ina akantu akava. Mulabye. The short man, he's alive. This small man, he's alive. Naye mulabye. Alwa. This man, atoyinza kumulaba. It is hiding inside. Tosobola kumulaba short man. Kakati bafanizi banange mbagala nnyo. Tumala okulya. Bampita Charles S. Bagenda kuleeta amazzi. Amazzi bagenda kuleeta. Madam. Nesoko bangamba tolya nkoko. 7 nkoko brother SB4 Media kama wange. Mbone yanga banga tolya nkoko mbwe kulumya alusaazi. Bambye bakulimba. They deceive you. Bakulimba. Wanjisebo. Mama. Baleka bakulimba brother SB4. Mama. Uyo. Tali sali enkoko. Bangama tutachagirambwe emulumya olubuto. Ajiria. Boza mami waffe. Nno mbadde mayita kyajiria. Boza mami waffe uyo. Brother Kamadi. Sebo nsanyisa okulaba. Mukama akuuma. Mukama yebazibwe. Kwagala nnyo nabadde omuzeeko. Yesebo mbuzeko omwaka mulamba kati. Leta mufukirire. Mufukirire munange. Brother SB4. Nakadona mu ngalo genda kulya. Sebo ngenda kulya chicken. Yeah? Chicken. I'm going to take a chicken. Yes, I'm going to take a chicken. Nene iliko conditions. Conditions in the sifayo. The sifayo. I am determined. Sebo, I am a determined man. So je dagala lyo. Dagala nno ndijeo. Kale sebo. Enkoko je tugenda okulya. Yes sebo. Evudde baswale enkoko. Evudde baswale. Abera wandegeya. Omwami oyo namuwulirako ku CBS. Yo. Advertise ye. Yo.
Fani wo. Fani wange. Namuwulira. Yaddira ekifaananyi kyo. N'akiteekako ku mudaala gwe weekiri. Ekifaananyi kyange? Weekiri kiri ku mudaala gwe? Era asindisa madaamu oyo. N'agamba kakuleetere ku byokulya. Lwakuba tamanyi Luganda, amanyi Luswayiri. Swale. Swale. Ati Swale aba Musiraamu. Amanyi Luswayiri, so mubuuze mu Luswayiri. N'Oluwarabu? Luswayiri. Mama abali. Swale. Oyo amanyi Luganda. Ajja kubulira. Mubuuze ko omwebaze enkoko. Omwami akuweereza. Ampereza. Mwami ani? Swale. Mwami Swale enkoko. So oba Luzungu. Tamanyi Luzungu. Yansobera. Kiki tamanyi Lusungu? Amanyi Luswayiri lwokka. Lwaki amanyi Luswayiri? Nange yansobera. Ba Munakenya. 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 Mwami Swale enkoko. Aifurahi sana. Tumupa kuku chiche chicken. Mungu abadai wewe. Mungu abadai wewe. Mungu akolechi? Mungu abadai wewe. So I love you so much. Mr. Swale enkoko. Kwato sanu kule enkoko yo nze ejja kugira ngende njirire wano. Nsoke nsanukule. Sanukula. Okay. Saka nsanukule. Oluswayiri olwogedde otya? Mwami Swale enkoko. Alifurahi sana. Alifurahi kitegeeza ki? Kusanyuka. Okufurahi. Kufurahi. Alifurahi sana. Tumupa ikuku hii ya kukula. Ebadde none ya kukola. Sasa kaja bakoledde badde nekula. Nekula. Mungu alikubadai sana. Kitegeeza ki ekyokubada? Mungu akukuume mirembe gyonna okuva kati sanukulanzo nnumye enjala mpaka Mungu lwali kuyita. Sanukulanzo nnumye enjala. Nsanukule. Kale sebo. Nsanukule. Abantu bakwebuuza. Banebuuza banjye. Wabulira wa? Nga gyendi era ndi mulamu nnyo. Mukama akyankuuma. Nze nabagamba Charles nze yangoba takyayagala musembere. Ani yagamba? Nze mbagamba. Naye lwaki ojugira nange n'ogenda? Oyagala kunkola ki brother SB4? Nze mbagamba ate gwe tonkubirako yadde. Nja kukubirako n'abantu oyagala munnange. Ate saanukula ogenda kunnumya enjala. Abantu nyina bafaanizi bangi. Abanjagala brother SB4. Ate saanukula. Yesebo kati munnange nga nkugobera ki brother SB4? Sebo nga nkugobera ki? Allah my dear friend. Nga nkugobera ki bafaanizi benyina abangi. Abanjagala ngaki? Mukama. Mr. Swale, asante sana sa. Alifurahi sana. Tumupa kuku. Tumupa muguu. Tumupa muguu ya kuku. Hii kubwa. Mungu alikubadai sana. Oyagenda Oluswayiri. Ate nakola ki? Tuliye. Tutandikire wanze. Wonna sebo. Woyagalya brother SB4. Ati gwosooka kubanga lulwo. Okay. Mwanga lwange. Omanyi? Baiba tusooke tusabe. Tusooke tusabe. Ayi Mukama. Katusabe muna akatu. Ayi Mukama Katonda waffe. Tamanyi Luganda. Tusabe muki? Mu Lusungu. Our Father, we are very glad to receive you this evening time that you have provided for us a very big feast, a very big feast. Now, a very big feast. So, because our friends, we have organized our friends because you have provided for us a very big feast. Amen. So I love you so, my Lord.
God may bless you. Amina. Amen. Tutandike kale. Bangamba abantu. Abachawa. Abantu mbagala nnyo. Sebo. Abantu mbagala nnyo. Obuntu obwo nga bukyamu. Bula. Obwo flyers. Bukyamu butya. Bugwako ne buleeta disease. Nze mbulirawo. Atoliirangawo. Bukyamu. Kale katutandike. Soke kantu kano oba koyagala. Kenjagala. Bambi brother Umaru. Sebo jangu sebo ku dina ku gundi ya evening sebo time. Nasoka kole. Evening lunch ya. Bajira evening lunch ya. Yeah. Brother Umaru. Brother Umaru. Ngado sema makulia. Sebo jangu tumali sebo kulia evening lunch. Ngado makulia yako. Wanji sebo? Wanji? Mama ngato mwese kulia yako. Mama. Jangu tumali okulia ku kyejulo kino. Ekijiro kyebulaya mama jangu tumale kukirya. Ate ntya mama tonyiga. Kazani ani? Aliwa. Brother swalo koko. Brother swalo nkoko munanga yanchimpereza. Asigana swankula mama. Ani? Brother swalo nkoko yanchimpereza. Mama Charles. Mama. Jangu mama tumale kulya ekijiro kino. Njira ndya. Kale mama. Jajja. Jangu tulya ekijiro kino eky'olweggulo. Wanji? Ate lwaki jajja? Enswera zigendamu anti. Ebirina zireeta disease. Ebintu bino bireeta disease. Kati tuddayo ke di eri. Waji brother SB. Je twali eri mu saluni. Saluni. Ekintu ekyo nayagala okigambako. Nayo badeke kya jeno. Kati tukyalabika brother SB4. Naye nga nalina programu eyo. Mbadde njagala tugendeyokko. Kazi waliyo ki? Waliyo gye bayita Fisher. Egindi bayitayo Mirana. Mirana Valleys. Ate ekirala waliyo n'ebyana. Ebyana bita. Bino ebyana ebito. Ebyana. Breasts. Nga biri ebyana bitirivu ebiri heavy. Kasabiraba. Mirana Valleys. Eri ebyana. Ebyana gwe tuwabiraba. Nga kola ki? Ebyana mugana. Biwaye teresi. Wai mama. Ebyana tuwabiraba. Ebyana ebyakabi bino. Ebina breasts ku kifuba. Bina breasts ku kifuba. Ebyana ebyakabi. Ebyana tuwabiraba. Nashoka guba omuntu obwo. Obwo busobola insect. Wala bota breasts. Naziraba. Otya, olengeza abakazi. Wanji? Olengeza abakazi. Sibalingiza. Naziraba nga ziyisemu ziti. Ziyisemu ziti zikukunadde. Breasts. Yes, breasts. Nga ziri ku chest. Ziri ku chest ziba ziyisemu ziti. Ziringa spear. N'obuyiro otya? Nga ziringa spear. Nga ziringa spear. Egenda okufumita omuntu. Nga ziringa spear egenda okufumita omuntu. Nzina ziwochinga. Enki. Breasts. Nga tukoze ziri ku chest. Ebyana bina breasts zishongodde ziti. Ziringa spear egenda okufumita omuntu. Mwe nawulira otya mwe? Nawulira bubi nnyo. Nawulira bubi nnyo. Otya? Ya brother. Nawulira bubi nnyo. Leka mala okwata ekintu kino mala okukiruma. Naye omuntu buno bunsobedde. Bugobe. Tobulye. Omuntu obukyamu. Tubulye ng'ensuwa. Buva wabi. Tunabulira. Buva eri. Eri. Mu dustbin. Oyagala bulete. It can cause. Yes, it can cause diseases. Zonna mbulya. Tobulya bufu buzibu nnyo. Nakalyako nga busa. These bad flies. They causes diseases. Brother SB4. Brother Izepi. Sebo jangu tumana okulya brother Izepi. Soko je ku kijjulo kino tumana okukirya brother Izepi. Brother Izepi. Soko olye. Soke ndye. Kale, mtoka nzukule brother Izepi. Madam. Bambi soko je tumana okulya feast ya friend. Kuide linnya lye.
Madam. Soko je mtu kulia feast eno madam. Yakubudde Eri nyama madam tonali ngamba. Ani? Chalikunda. Oh, madam Chalikunda. Dusaleko. Nkwagala nnyo. Obulamu bwange bwonna. Madam Chalikunda. Nkulavinga. Nawe bwotyo. Naye luli nakulaba ku simu. Egenda kulya. Genda. Nakulaba ku simu nga tuli mu kuziika emiti ya najjajja waffe. Ne twogera. Naye kakati tuli physically. Kati nkulaba physically. Okiraba? Luli twali ku simu. Talisi. Ewandi? Okulemerero yonoona. Naye kati nkulaba alive. Era njagala kati olukati bwe tumala feast eno. Njagala twogere. Tugenda kunyumya. Anytime. Tugenda kunyumya. Madam Chalikunda. I love you so much. Talisi soko. Kansoke malo kulya madam. Yaswale. Ndiye salwe. Ndiye swale. Ndiye nkoko. Kalu madam. Madam Chalikunda. They should take this chicken. Because it is delicious. Very delicious. Like Tokyogera. Gaza SB4. So gambye otya. Ogenda kwonoona. Kale kandeke. Sijja kwogera. Gaza SB4. Sijja kwogera. Twebo. Sijiko. Nze nzikuzobana tugisuule. Nyamere tunaba kugimalawo. Tetunagirukana mu makati. Tugisuule nze nzikuse. Gaza SB4. Tuliya. Talisi. Omulimu nalonda mulungi. Omulimu mulungi. Gaza SB4. Ate omulimu yalonda mulungi. Anji? Omulimu omulala gwe yalonda. Omulimu ani? Ani? Bulaza Umaru yalonda mulungi. Omwagala nnyo oyo. Oyo musajja Umaru. Bonna. Bulaza SB. Omulimu gwa Umaru. Mbagala nnyo. Makadde kano Talisi. Mbagala nnyo. Talisi. Era njagala. Mungu abasinga babawe musinga okwagala. Talisi. Omulimu gwange n'ogwa Umaru. Kama bawo obulamu. Kyekirabe kisooka. Ekyokubiri. Banji? Kirwa Bulaza SB. Bulaza SB. Oyagala ki? Akantu akatenga kange. Kali akantu kange. Kano ndaye kantondera kange. Bulaza SB. Okitegeera? Kanga tokamanyi kampomera. Nze nakulagako. Sakulagako. Getwali ejendi. Wa? Kalisizo? Nakulagako. Nze wandaba wankakasa. Bulaza SB. Nze wankakasa. Nakulagako. Ate nkyakulaga. Bulaza SB. Kati soko tumale okulya. Ale soko ndakata. Sakadi kunene ditu deko. Watata. Ku Medina. Choosing a day. Choosing a day. Abaze bunyinza okujja. Atoli busy mu farm yo. Wa. Bulaza SB4. Bulaza SB4. Jangu. Bwempo lunaku. Ngina kusanga nze ndirwedde. Sebo. Bulaza SB4. Jangu. Onsange nganze ndirwedde. Engoye nzikirininge. Nzoze. Osange nganze ndikiriya. Sebo. Njoze engoye. Preparinge. Onsange nganze ndikiriya. Tukwate mudene. Enkoko zagala kulya nkoko. Enkoko zagala kulya ko ndetse zijja kumalako. Zijja kumalako. Sebo. Zijja kumalako. Kakati dunakuti. Tuzingadde. Tuzingadde. Tugende. Bende ngasanga ndistede. Nzengoye nziteeke. Okone kasimu ugandi tunakubweruti. Nkwata obudde. Tutambule. Kyo singo kwesungayo. Nze. Blessed see. Blessed see. Njagala byonna. Ebyana bye binzita.
Brother SB4. Ni byana. Bekuta. Afuna kubira lako gada bikola ki. Anji. Gada bikola ki ngoma zobira lako. Byana. Ono kulya kubutere. Nakulya kupirawo. Mpirawo ngaba kabiri. Yo. Madam Charikunda. Tubaze tutya. Ni mwana nkwagala. Madam Charikunda. Nkwagala. Yakitegeera. Because she is mature enough. Chimugambe. She knows. Madam Charikunda, she knows. The best singer I love. The best singer I love. Because she's very delicious. Very delicious. That singer I love it so much. So much. Brother Izapi. That thing I love it so much. Because God created a man and a woman. Yeah? Everybody to each other. Everybody to each other. Just say what? Madam Charikunda, I love you so much, my dear. Let me first take this folder. Yes, you have brought for me. God bless you, Madam Charikunda. God bless you so much from now and onwards. Yes, and onwards. God give you. What? That's what you got. Linda kwa katona. Linda kwa. Kati goba donjira. Amje? Naye mkazi mufumbo nno. Aluwa. Oh, yo mchala mufumbo. Ebyo bijja kubisa ku bbali. Mchala kyeyune. Atenzo n'omumbulira. Kinjagala kyenkola. Brother SB4. Gwengani? Chelsea. Because I am a man of season. Kinjagala kyenkola. Singa katem kana Mr. Kyeyune akalabako. Agala munnyonnyola otya? Mr. Kyeyune. Agana kunka. Singa akalabako. Kaluwa. Nanda bakowa. Akalaba kano singa akalabako. Kaluwa. Kano. Kaluwa. Ngogamba nti mukazi weyo talina kyayinza kukola. Talina kyayinza kukola. Ogambye? Anju? Brother Kamadi. Kiki mukwano, jamu tuliyete ekijjulo. Mukazi wa Amuza oli. Amuza. Bazi Amuza kunoonya. Amuza mutegedde. Erweza. Akunoonya. Amuza erweza. Mbwa mwagalako bubi. That man is very punctuality man. Amuza, he's a very punctuality man. Wakukwatirako. Amuza, ene kyagenda kunkola. Tugendeyo? Tujagendayo naye atagenda kunkola ki? Tugendeyo. Amuza. Ayigala mzite, angwa mbulago, nabanga nkwata amalaka. Ayigala musajja ntuge. Mbwa mwagalako bubi, ate yasanyuka. Amuza. Kimwogeranga kwa winaka. Yangamba wakwatirako. Baza yangamba muleteko ena akulabeko. Amuza. Mugenderi, muri babbi. Njabalya nammwe. Nga bwendya munnammwe. Nammwe njabalya. Obaye. Njabalya. Mulaba ndya munnammwe. Nammwe njabalya. Mutambule mugende. Kalisi. Lwanjisebo. Abza yangamba. Mulete wano. Akulabe. Omubuyire bulungi wamwogerako. Amulete. Naye musajja muyaye. Ayinza okuntuga. Musajja mukyamu. Ate nante oli mukuyongerako. Mulete. Musajja muyaye. Naye oyagala ntuge. Brother SB4. Wayogera byaki? Oyagala ntuge. Oyagala nsitire ki? Wayogera byaki? Ate nsitire obwerere. Ji, ama oyagala nsite. Byamwogerako wayogera byaki? Yina binamwogerako. Ate namwogerako ki? Amuza sina kinamwogerako. Wagamba mbu akyali mubbi. So wagamba? Genda. Nti akyali muki? Butajjukira. Nesi kyogeranga. Wagamba mbu akyali mubbi. Nti mubbi. Era mbu amaaso ge gamyasa mnyamnyamnya. Nga pusi. Nga pusi. Simuyogerangako ebyo. Nti amaaso ge gamyasa nga pusi. Tulete obutambi.
Tuleta obutambi. Rumazi. Ezo rumazi z'abantu. Buzuba bukoze ki? Ali ava mu bubbi wamulaba otya? Wamulaba otya? Obubbi? Akyalimu. Ndabika ye dakyali. Ndabika ye. Ekiraga nti akyalimu. Tanavaamu n'akamu. Amubbi abeera afaanana ati. Amaaso gatunula myamya nga pusi. Amaaso ge gali myamya nga pusi. Si bigambo byange. Kale. Blaza SB4. Tofaayo. Blaza SB4. Nezo lw'omaazi. Sibyogeranga konze. Tukkuse. Tukkuse. Tinda ko tuma tukyalya. Tukyalya. Bwe tuweraliikirira. Olya nga tayagala. Ko tukatandike. Tutandike buto. Nze nzikuse. Blaza Era woman. tugisuule endowooza. Atukwate gwa masala. Manje? Mama nalugwa tomuwadde. Mama nalugwa nagenda kulira. Genda. Blaza is a pig. Katumala kutekinga ekifisi no. How is it? Very delicious. Like what? Very delicious. Not jealous. Blaza SB4. Deka. Deka konti bwerere. Blaza is a pig. Blaza is a pig. Ate nakoze ki? Ndagologole kituufu. Alisina. Ndiju? Siri sina mkama wangu. Blaza is a pig. Sibo siri sina. Genda. Njabalya nammwe. Ngabwe ndidde ono. Njabalya. Olugezigezi lwa mwolwo. Mugende. Mwagala kunkola ki? Madam mukyali kunda. Kiki mukwano. Neyanziza ka gift kange. Madam mukyali kunda. Kazi Neyanziza ka gift kange. Kazi evuddewa? Gift eno. Evuddemu swala koko. Swale enkoko. Evuddemu swale enkoko. Gift yange. Evuddemu swale enkoko. Bannange naye mwagala nnyo omwami oyo. Aliridda wa? Enkoko egenda kukulyako enkoko. Tejja gisobola. Nja gitta ate nayo nja girya. Nja kubalira nga bwe ndidde munnammwe. Abeera wa? Wandegeya. Wandegeya. Amanyi wandegeya? Wampisaayo. Wampisaayo. Njagala ontwaleko nnyeni direct. Anti sooka omale okulya kale. Male okola ki? Okulya. Kamala okulya. Blaza is a pig. Kamene Blaza SB4. Kamala okulya Blaza SB4. Naye wampisaayo ko. Enkofiira eyo wagijjeewa? Enkofiira eno? Wagiguze? Enkofiira eno nagigula. Nagigula. Olw'omusana. Sana gwali gundi bubi. N'ogigula, wagigula wa? Mu butiika. Nagigula mu butiika. Wagigula wa? Wanje? Wagigula wa? Wanyi mama gamete mama. Kyali. Wanje? Wagigula mu butiiki? Mu butiika. Eyawa? Kakiri. Eyo enkofiira. Wagigula sente mmeka? Mutwalo gyali oba 5. Ng'oyambala bya bbeeyo n'osoboka. Mutwalo 5 nagigula mu butiika. Kakiri. Genda. Laba. Olaba. Abanyizeeyo bwoti. Ntya. Bwenjizayo bwe ntejja kwonooneka. Oyambala bwoti. Mbwenti. Ofaananyemu amuza. Ofaananya mwani? Amuza kyaliwo yayambala bwati enkofiira. Amuza? Tomulaba nga yambadde bwati? Omulaba. Naye amuza musajja nnyo. Omwagala nnyo? Ali very pankachiwa. Omwagala nnyo? Ali very pankachiwa. Anti omwagala nnyo? Amuza. Ansanyusa nti. Aye naawe te obuzibu obuliwo. Ekajansi baamugobyeyo. Lwaki? Mumuzeeki. Kubba?
Bachichi. Waliwo utakanya waina nabo ku kyalo. Bamugobeye kajansi. Era mbadde mu planning nga muleeta abeere naawe. Zaayo. Tondetera lumbuluge. Wala kunetera lumbuluge. Mbadde njagala. Muleete. Kali wala kunetera lumbuluge. Utuconstructing ewa kayumba. Nga kasingo room. Mubeeremu aba. Babiri. Nga musula ku ddeeka. Nga musula ku kitanda kye kimu. Musula ku ddeeka. Tondetera tabu. Kyaliwo. Oli musajja. Ate nga musuma. Takyasuma. Ate omusuma. Kati omusuma yagala jja twale kabulangiti kabandi. Tasobola katwa. Nakafaliso kabandi nze sigale ku ttaka. Gwani agamba nti musuma. Banga bamusuma. Ani. Yagala jja twale kabulangiti kange. Ani agamba nti musuma. Bambuulira. Amawulire gatuuka. Mbu musuma emyaka nga 10 emabega. Mbu musuma emyaka nga 10 emabega. Kati yagala jja twale kabulangiti kabandi. Bali bamuwaayiriza. Yagala twale kabulangiti kabandi. Sigenda. Ekituleese. Esebo. Kukusaba mu butongole okukirize tumuleete enkya. Toleeta. Kubanga onoleeta luli lumbulege. Oli tu omusuma. Gwani agamba nti musuma nze mumanyi. Atwala kafaliso kabandi. Nze mumanyi si musuma. Kakati Charles ane baka ku ttaka. Nze mumanyi si musuma. Charles yagala asula ku ttaka. Guli musuma. Oli musuma ddala niyo musuma. Oli niyo musuma. Yagala twala kafaliso kabandi kabulangiti. Kale lya tuve wano. Kale sebo. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Anyangu yesebo. Mr. Charles tumusanze otutuukidde tumusanze mu faamu ye. Genda. Musajja mulunzi. Era ku kyalo kuno we boogera ku basajja abalunzi. Charles amubuusa maaso. Nimbye. Era tumambuusa maaso. Ya. Musajja mulunzi. Omusajja ojja ku kyalo kwabeera. N'obuuza abalunzi abakukuutivu. Charles azoba nga mukya namba 2. Je Charles. Musajja mulunzi. Alunda, kozo alunda ki? Bazita pigales. Alunda pigales. Nunda pigales. Aina nga mmeka? Nina ya 20. 20. Naye mbadde njagala. Nyongereko ate. Kwa 2. Njagala nyongereko. Efamu egaziwe. So aina fa biga famu. Ate famu bagita bati eyo. Tusanze ujjo tukusanga. Ne famu. Efamu bagita Lushasha. Bagita Lushasha Farm Institute. Bagita Lushasha. Yerunda pigales. Runda pigales. Andai. So, wawe nawe bagita Lushasha. Nga oli eyo. Esebo. Genda. Nja kukuba. Pigales ezo tusanze muzirina emyaka ngeme ko emyezi ngeme. Pigales ezo zolabye mu fence. Maybe zinzo kwanga zimaze emyezi nga 9 10. Zeziza leo sola nazo mu nyumba. Zezo. Naye kati zigulowingize app. Ndozo ziraba. Tuna bana sorry. Bana tala n'okuzirya. Zibala era bali kumpe zirya. Kati bana kuja manze sizirya bane ku kyalo kuna bazirya. Kuliko wana abantu abazagala. Okamala. Ne andi waliwo ne masulite eyo. Bazagala okamala bukamazi. Jozi tonga. Ne masulite town. Kati waliwo ba traders masulite town. Bazagala. Ogitunda sente nga mmeka. Kati emu eyo. Kisenzira. Tuwezenga uweri. Size. Ngesa ze umweri. Wakati waliyo ziri bigger wezi. Ezo tena yo price ebera yokka. Ate kati ne zibanga ziri smaller. Era price ebera different. Kati izo ze tukusanze nazo. Ate ezo ziri mu farm yange. Kubanga si nene nnyo. Ziri mu short ziri ya medium. Nene ate si nene nnyo. Ate ziri mu sente nga mmeka. Nkati abuziri mitwalo lozanga 2. Twala 2. Buli emu. Waba kusedde nakuseera nnyo ayinza okuwa 18. Kala wazira so zitunda. Awo ziri awo. Badde njagala kutundako emu. Ate endala mbadde njagala zisigale producing echalodi. Kale otundako babies. Otundako ero. Mbadde njagala kutundako eyo gye bayita endawulaawo. Ejo ojitunda mmeka. Maybe bayinza ko butatuteesezza bulungi n'omusuubuzi ayinza okumpaayo nga 25 ziba zimala. Andi 25 mingi. 25 mingi. Akati tukoze tutya. Watu abadde tujigulanga team.
Andi abiri mu etaano sebo. Timu. Brother SB4. Kamanda ne umaro. Mutawale ku team. Ati oramyo Tewale ku team. Bali ku Amo kanoni wabango juguza fenga team. Obukata obutaka kafubi basa. Abakola ki? Obutalianka. Amma Charles. Brother woman. Olaba otawo ufenga ngogoza wali yajjako n'omutwe. ngoguza fenga team ngotuguza kumeka. Oh. Nokumpera kwa abiri. Ntugwa abiri. Nambiri gammala. Ntutambulira awo. Mu mbeera eyo. Andi? Wange? Tugirie kati. Ndire kati. Bale ngamba. Ndi mandi gizenne mu biseera bya gundi yange tuyingira Christmas. Mbaja jibba. Benzo jibba. Wa. Olina jajibawo. Ngano katonda. Ene watujigula ntujikuteresa. Wangi sebo? Tujikuterese. Mwagala jigula? Mujinterese? Nze sigana. Ama walira nti bisabya Christmas awo. Ojja tuseera ajja kubeegeza nnyo. Nja kubeegeza nnyo. Oba ogenda tuseera. Mbanja kugamba seera. Mwagala jigula ddi? Twagala tujigule, tugikole nga wolaba. Mujikole nga wa? Nga wolaba bano ebyokulya. Nga bino? Si kibi sebo. Akati koze tutya? Ani kati oli atuweeyo nga mmeka? Aluwa. Balaluwa. Musajja simanyi ndowooza ye bweri kuki? Endowooza ye liki? Mulaba. Olugalo olwo olulaba. Olulaba galo olwo olugalo. Olaba pointinga. Apointinga olugalo. Agamba nti ekyo kikola. Agamba kikola ekyo. Olugalo pointinga. Lutegeeza nti kikola. Apointinga olugalo agamba kintu ekyo nga kyamaanyi. Ani kati abadaga ndagala tuwaayo omutwalo 10. Ono. Kati. Kama ndo tuwaayo mmeka? Contribution. Tulwesonda tugule. Mwesonda. Contribution. For contribution. Tugule. Contribution. Agenda kuwaayo mmeka? Mitwalo 10 umma contribution. What about brother is a P? Tuwaayo mmeka brother is a P? Contribution now. Brother is a P. 5. Ate brother Kamada. Brother Kamadi kati oli kuki? Bitoko. Yitoko. Amawunta. Necha soyiko kuba omero akasola ako. Ani, yitoka amawunta kaluwa. Ako. Kaluwa sewo. Akasolo keggwanga. Kali. Ate ni kyekirago. Olabika. Nenge gyokongera mwena wenna n'owiranga osabbaladde. Ndabika. Nti nkagala. Brother SB4. Banange kiki kino? Nkakona nzagala kukola ki? Andi oganya okulya. Kandya. Anyway. Feka tukuleke. Mwagala kundeka? Akati mugenzi. Tugenze. Tutya. Tukulese. Mundese. Mwagala kuduka? Twagala kudduka. Akati lwaki mudduka bana tumalize ebintu madamu kyalikunda. Akati mama kati neyanzisa mama ku netikiro obubaka bwange. Swale mweleze yobako bose. Abanye Luswahili nagambye. Amanye ki? Luswahili. Amanye Luswahili. Tamanyi yadde Oluzungu yadde Oluganda. Baidha amanyi Luswahili na Lunyankole. Ennimi z'amanyi? Zokka. Ani nyawo? Lwowulira? Lwowulira lwokka? Ndi malunja. Agandi madamu kyalikunda. Nogamba oti? Negamba kulungi. Nekukunda munonga. Nekukunda kukuwasa. Nekukunda kukuwasa nekukunda kuswera. Nekukunda kukuwasa kuteka mu nyumba yange. Ndiyo. Nogamba amazima. Kandi nange nekukunda. Very sorry. Bambi. Lazima nekukunda munonga.
Nakukunda. Genda. Nakukunda munonga Madam Kyalukunda. Because I love that sing so much. Which sing? That sing between her. Between the two legs. Between the two legs. Yeah. Me, I don't have. You don't have. Yours. Hey. I'm a man. You a man? Hey, it is different. There is a different. It's the same. It is the same. No, it is a different, madam. It is the same. Madam, you are the silver. Because mine is a different from yours. Hey, it is a different from mine. Yeah, you are sing. It is a different from mine. Because me, I have a small man. Hey, like this. I don't want a small man. Hey. I want a big man. Hey, you want a big man? But myself, I have a small man. But he's sharp. Very sharp like a spear. Like a spear, madam. Waleza swala obako obusembayo tugende. Enkoko ekuwomedde? Empomedde nnyo. Kaakati Mr. Swale sir. Mu Luzungu mu Luganda. Luswayiri. Tamanyi Luganda. Yadde Luzungu. Mr. Swale my Swale nkoko. Mimi nafurahi sana kupatia hii nyama ya kuku na pilau na kabeja na avocado. Mimi nakula mzuri. Mimi nafurahi sana saa. Mungu alikubadia sana. Mungu alikupatia. Mungu alikubadia sana. Lakini mimi banapita mimi jina yangu linapita mimi Charles Semfuka. Nakaa hapa katika Mgambe alale salama. Sasa ndugu yangu Swale nkoko lala salama. Mungu alikubadie sana. Goodbye. Amma abana batumuza Charles wuona akyaliyo nnyo lwakuba ennaku zino abadde mu faamu ng'akola nnyo. Kituufu. Waliwo tujja tumusangawo. Kituufu. Naye kati yafuna enkofiira empya ne gambutusi zosi mpya. Nkadde. So abadde bamunoonya yoyo. Era alidde ku nkoko okuva ewa Swale nkoko okuva ewa Ndege yawo tweyanziza nnyo ssebo kutulowoozaako. Mumumisinga bwe mutyo nga mumisinga agamba SB4 Charles mumisinga kwatayo kino kimutwalire. Tujja kukimutwalira. Oba Charles mumisinga ntwala mulabeko. Nga nkuleeta ng'omulabeko ng'omulabako. Netuleme okugamba banne mwamuteekawa bannange kino banna gwe jangu ng'omumisinga amanyi lwaki ogenda omuwa. Era atulaze wagenda wetugenda okumuziika in case nga bizze bubi tupulaninga kati tutandika okusima entaana ye. Obudde bukyali. Teeka. Tugisime. Mutagisima sebo. Totuyambeko. Kali mwamu ino kujiprepare. Andi twagala. Waliyo Muzeeyi Magala yesimira entaana. Muzeeyi Magala. Abeera wa? Ye yazime Luweero eyo. Yasima entaana ye. So naffe twagala tupreparinge nga bukyali. Abeera Luweero? Yapreparinga entaana ye. Lwaki? Andi yamaisa yonna era ajja kufa. Ajja kufa ye sawa yonna. N'oyo yasima entaana ye. Lwere eyo viira. Aluwa. Part is a P. Brother is a P. Yasima. Mama wachikola. Brother is a P. So tutesa. Have you done? You have dug a grave. A grave. My grave is. Your grave. It is there. At where? Villa. Villa Maria. To bury for the burial place. For you. Tutese Charles. For the burial place. Mpola okusima eyiyo. Nawe ng'otuyambako nga wosima. Nzesinza kusima. Akali mwe mwindo kusima. Andi obokyali otuyambako n'osima. Okubayambako kwata enkumbi. Kali mwe mwino kwata enkumbi. Ne musima nga muzze.
Yes, anyway, my flavor. Badde mbagamba gwe wenna wenango misinga Charles. Twaina nenji. Ze bali pressure for me. When I died, twaina plan nene nnyo ne Charles akyaliyo. Ebirala tujja bibagamba ebijja mu maaso eyo. Naye nga kaseera katuufu katuuse. So mukulu gyali nnyo. Yasuna baleka mu misingemuko. Ndio. Okitegedde. Umaro ali ku kamera naye ye anyigidde Charles obutamumba ku kyakulya. Ekyokulya brother Umaro. Namuyise dda ku fista. It is a very big fista. Mr. Swallow. Nkoko has provided for me. Charles. Akayimba ako kamanyi. Akayimba kenyimbi. Abirina. Ebyononya abina mukama. Nze kanyumira nnyo. Yabina mukama. Nze kanyumira gatwe kwase mukama buli kimu. Kyoyayanira kirina. Kyoyayanira kirina. Kyoyayanira kirina. Mukama aleta. Mukama aleta. Sebo. Katukuleke. Sebo. Ensonga zigazi kwasa Umaru. Brother Umaru. Akayimba akagala nnyo na. Akayimba akagala nnyo byenjagala. Yes mulinako buzibu. Brother Umaru. Akole kyayagala. Akole kyayagala. Byennyina nkola ki? Abirina. Byenjayanira. Byonna. Byenjayanira mu kabina. Abirina. Yes sebo. Byonna weebiri. Completera. Very complete. Completer. Very completer. Byonna biina. Byonna. Zinange ndi wano. Nsigadde ndi Charles. Yes. Ndi wano mukatikamu. Era wano wentuula. Era wembanga mukama ajjemu fuse. Banteeka awo ku bijja bya jjajja. Ate nange we banteeka. Ate no brother SB4 no. Era mukama bamujjemu fuse. Gesaawe etuuse era ne bamuteeka awo ku bijja ebya jjajjaawe. Kale. Abagezi baffe bayoka kiss. Kola bot ka kiss. My friends, I give you a kiss. Gibaita kiss peke. Ani? Gibaita kiss or bagita pika. Pika. Kiss yeberetya. Bane, nenja jangu kati wano kumpimpi. Bana nkoke neyagala kumala ummere y'abandi. Wanje? Kamuweereze bwe. Wano bendi? Kanjira. Tuggussa Enssonga.